Nange kyansanyusaako ku mukulembeze waffe ow'eggwanga. Sokoleke kyakusanyusaako bulijjo tebikusanyusa. Bukyambaawo. Sokoleke kyangwa obaawo akusanyukako yogenda onyumya ekyo kye yakola. Omala ku vidiyo bulungi nnyo. Bazze ndaga muntu obujja. Omulanga bali mu ebifaananyi bulungi nnyo n'atunula. Kino kyetatunulangamo nga bali mu kukwata emmunye ng'agitunuddemu bulungi naseka. Nawulira ddala nga nanyumirangako nga bwe yakitunula ne ngamba awo nno muzeeyi katukoze awo atulaze nti ekituufu tuli lumu naye akyasobola kitunula bannange akyasobola okukola ki okututwala mu maaso okututwala mu maaso badde manyi okiwakanya okututwala mu maaso naye nga kyanyumira nnyo bonna abazze endagamuntu obujja nakati bakyaziza bujja. Olaba Trans Media nate era tusonze nga bulijjo. Bannange mwebala abatwagala ennyo abatulindirira okubabuulira biki ebibaddewo ebinyumye ebinyiiza eby'ennaku byonna tugenda batubibatuusaako wano eno. Amanya nga bulijjo omwana wa mami bw'ati nannyini musajja atalwanirwa. Musajja muliko bw'omu saagala nnyambako mwesobolera nga ndi ne kojja wange. Akwagala ennyo akwagaliza ebirungi. Nnaku nnyingi naye singa kibadde kisoboka nandibadde simuyita kojja naye ng'ate kinkakatako. Era omwana wange ow'obulenzi n'avaayo n'ensonga gy'aleese n'agamba nti muwala wo ABCD zirukirayo wa ssenga nti kiki kyekiganye ng'omwanga bawaabye. Oba oyagala kulaba omulenzi kyaba yakompuleyininzeeko ntandika ebbiraga ggwe kojja okakase nti si bituufu. Kojja oba olina okumanya omwana omuwala ali atya. Oyo ye kojja wange Eva yeeyagaliza. Eva yessaawo, Eva ayagala bamumanye. Bannange kojja kulikaayo. Mwako ne bafiira. Yategeera abatujju nga tebannabatuuka kukola bulabe ku bannayuganda. N'ekola etya. N'esobola okuziyiza n'eggyawo abatujju mu kifo eky'okuggyawo abantu. Gavumenti ye yakikola. Gavumenti security yaffe eri ggulugulu era security yaffe tugyebaza nnyo okulaba nga osobola okutegeera omutujju kaakati oyo mutujju kati ye erinnya kati emanya nti ono mutujju ogenda otuuka nga yakutegedde n'ovaawo lumu. Oba ova ewaka security bayategedde dda teyajja mutujju era osanga erirwedde eri alaati. Olowooza si Katonda ye yakikola ono aba maama Maria yalabikira katuuki ye yakikola n'abalwanirira. Era ekibo ku lwa Katonda yayitira mu security yaffe ey'eggwanga okulaba nti abatujju tebasobodde tutuusaako bulabe. Byagenda bikyasooka ombuulire kyekyali Namugongo. Bannange kyali kyamaanyi nnyo. Maama Maria wamulabako? Maama Maria yajja ku olwo saamulabanga nze naye nagenda okulaba ewaali akakukulu abamu abaamulabanga nange nagenda okulaba jagala ddi. Wali otunudde wanga ng'ajja. Nze ngenda okugira bwetyo tulaba Maama Maria waali gasimulaba naye abaamulaba balina omukisa. Walina ebibi bingi. Mulaba tewalaba Maama Maria nga naffe abaalabira ku TV twamulaba. Nga tomanyi tugenda okusaba eyo okusinza naye wabeerawo asinza Mwoyo. Wabeerawo asinza Mwoyo kati abo balina Mwoyo w'amaanyi abalamaga nga bajja okulamaga nga balina Mwoyo w'amaanyi be baamulabako. Bayinza n'okuba waliwo eyali mu maaso nga teyamulaba n'atali emabega n'akola ki n'amulaba nga Maama Maria. Transport wo tebaamukuterekera wamutuusa bulungi. Transport namutuusa bulungi. Ate ono omwami gwe baakwata nga alingiza omukyala anaaba. Yali naawe yali namulala. Yali alingiza buli omu abeera ne dipatimenti. Awo yali azze kusaba yali azze kulingiza. Kasi kyogamba ne muwala nze mbeera mu bitongole ebiringiza abakazi. Oyagala nnyo ebyonoonese bwe wavaawo paka waani wa station. Batambula mpolampola kulamaga nga kuwedde naye nakwali bingi ebyaliyo mu kulamaga. Abantu baanyumirwa era n'omanyi n'abayaaye tebabulamu abasala ensawo nabo baaliyo. Baba bakola ssente.
Makola naye era tekiba kirungi nnyo ate kutwala Mutala ya complaining ngamba akachapati walinga okeerabamu ate nga bakaseera ebyokulya byali biti bannanga batwala emize emibi mu kifo kya Mukama. Ekintu ekyo kibi nnyo, kibi ate nga Mukama ayagala boonoonese naddala olunaku lw'enkeera ng'enkeera kulamaga, olunaku lw'enkeera ng'enkeera kulamaga emize giba mibi nnyo egibeerayo bwebire ne banneekolera gyange iye nga bagenda guza abaani oyagala kumpemuza abantu tebawa Mukama kitiibwa, tebawa kifo kitiibwa. Bannange buli kintu tukitwale tukiwe omulamwa nekitegeeza wadde nti kiri kifo kibeera kikuŋŋaanyiza buli muntu naye gwagenzeeyo bw'oba olina omuzeego gukomye gy'ovudde waligenda ng'ogenze mu kkubo lyani mbadde manyi Mukama bw'alaba ebibyo ebyo ebikoleddwako olwo olunaku ng'abatereeza abalongoosa malaaya jangu nga malaaya omubbi jangu ng'omubbi gwenenye ekituufu wa Mukama kiti ogenda nga bw'oli naye ate togenda na muzeego mu kifo gyali genda ng'ozze kusaba nga bw'oli naye ate tutwala muzeego kati mu kifo kya Mukama ogenze kulamaga kifo kya ssaala kya Mukama Katonda ate g'ogenze kutundirayo bitundu byo kati ate awo ebyaseeka kiti bye yayogedde mu kulamaga wabiwulidde kati wabula si yagezezzaako kutegeeza ki kye yabadde alaga Seeka kiti ye ku mbeera nga ye gy'alaze kuvoola musiraamu munnange naye yasusse kale mbayirawo alinga agamba nti eddiini ye ate yentuufu ennyo ate nga eddiini yange yayingiridde eddembe ly'abakatuliki n'alivoola nnyo ate naye n'asukka kati saa zino eggaali gye bamuyisaamu naye kabambi ali mu kwejjusa lwaki yakikoze kuba yayogedde ebigambo ebitasaanira singa abadde anywa omwenge nandigambye yabadde atamidde engeri omuntu gy'otabulwa kyomusaako aka yabaddeko abakulu baamulimye si ye yayogedde yabaddeko abakulu obulawo omuntu kugamba nga ye alaba kyakoze awo kiwuliriramu emirembe ye oba yalabye ng'okuvoola eddiini akiwuliriramu emirembe ngera kati alina emirembe tasobola kuba nga alina emirembe kuba buli omu amutwalidde mu kifaananyi kikye buli omu batuse n'omulangira emmotoka naye nga tebyabaddemu wali ng'ayogerera eddiini okitegeera banaatera n'omulangira engoye baalinyisizza levu naye nga byonna yabyereetedde simanyi lwaki yayagadde nnyo okulingiriza ebitamukwatako ennyindo zo ziteeka we zitasaana kuwunyiriza omanyi omuntu bw'aba anoonya amaanyi balina engeri abantu amaanyi galina engeri gye ganoonyezebwamu awo aba anoonya maanyi okimanyi buli muntu alina kyasinza n'akifuniramu oli bw'aba ali yaani ono osimanya yezu omuto yaani oyo omulenzi omuto eyafa gwe babaddeko nga basinza ani Kizito omuto oli ali ku Kizito omuto ye alabika buli lwamusaba afunamu naye n'atandika bali ku bibumbe bali ku kiri bakiweeweta aboogera ebyekisi okitegeera ng'ate ye oluusi mwafunira muleke tomulingiriza naye otandise ovodde buno nawulidde n'emeka bye bakolayo nabyo si birungi situukangayo naye kwegamba n'otandika ate okudda mu madiini okweyuzaayuza obu bambi Seeka kiti wakoze mbubi naye oba yabadde nsobi nga tewategedde kwegamba ye yalese kwegamba kati yataddewo olutalo kati n'abakatuliki nabo batandise okusokola ebiri emeka babisokolera ye nabo batandise okuggyayo ebyama kiki ekibeerawo wa ye gyayita nti bwe bagenda yemeka kyekifo ekituukirivu batandise obbiyuzaayiza tegeera bakutamya naawe alina essuubi eryagala okugendayo naye buli muntu yandibadde nga akwasaganya eddiini ye n'enzikiriza ye ng'omuntu ala nekyalo omuli amamba av'omu lwakuba bannaye bakikola bubi n'avumaganya ekika kati Seeka kiti yavumaganyiza abasiraamu oyinza ogamba ebigambo byabwe byonna babiwandiise muntu atya kati bayinza nyini yakuvumaganyiza kati naawe oli mubi ate ntya kati bwe yabavumaganyiza tegwe wejjamu sigwe muwala wange ajala Janje nkugambyeko kigumize bannange nkimanyi galinze nti nsobi tumunenyezzaako naye n'abamisamegali bamusonyiwe omuntu bamuwayo ku kyansi ayinza oba yakyogeza butamanya
musonyiwe. So Seekakiti ate abantu batandise n'omulangira emmotoka Kugambye obuzina bwonna. Emmotoka twasondasonde wali munaku batukufudde ekyoli kugamba Munnayuganda Nedda olw'okuba yali munaku tayogereko. banebyo bw'oba omanyi abantu gye bakujje nga abantu be bakugjeeyo olina obbakwata obulungi abantu be baba bakugjeeyo kakati bamugjeeyo ate kakati abatandise okulaga nti ate abamu baki babi naye nga te nabo bagamba nti nabo ku maanyi ago watuuse bavoola kwebali tebaalimu tebaalimu naye nga byonna ebimuvumya kintu kimu. Ekimuvumya kimu kwogera batuse n'omulangira naye nga bamusonyiwe naye yennyini yejjusa lwaki yayagadde okwagala nnyo bamumanye bamutegedde nawadde batamumanyi naye alina kugamba naye alina kye yakozeewo ku kulamaga lw'ennamugongo kubanga badde kati ajja kufuuka kijjukiro yabadde tajja kumanya omusajja eyamanyira matazidde Seekakiti yali ludda wali nga twategedde yaliwo nga ayita ku bantu olaba emmotoka ze bayimiriza ne bayitawo gwe ng'oddaawo owooza simanya abo batambula engendo ez'ekisiru naye bamusonyiwe byamusobako omukama mulamuzi tewafunyeyo mukazi wagenze kusabira ki nabadde ngenze funa mikisa ate bezefe abakazi tusinga sabira abasajja naffe abasajja tusabira saba nfuna omusajja omanyi buli ali awolooza mutuukirivu kumbe oli ow'omuze gwe nga bwe yagulese era agenda kuddayo nagwo naye bw'ofuna wonna mugongo olowooza oti naye Katonda lwaki tasobola osanga yasaba afune omusajja neba yasaba afune omukazi bonna ne baddayo lwaki Katonda taleeta amaanyi ago ne beegwako awo mwefunira naawe era ne mwawukaniraawo tomusobola kwawukanirawo nga Katonda yabagase nkugambye mwefunira awo olowooza ali wano mutuukirivu kumbe naye azze kunona bibye gwe wanoonye musajja ye yanoonye ssente asabira kufuna ssente n'akuwa essanyu ly'omwana banga ye baligabirawo awo n'alikuwa essanyu toddamu kumuwuliza nza n'omukuya n'agamba siyenze sijjangako nannamugenda gwe Katonda gwe yandaga yegwe Katonda gwe kati jangu nnoneyo oba yayakulaga nti balogenda mujja so buli omu ate munebeerawo ebyo ebintu by'amadiini bibi abakazi batukwabuliddemu olowooza awali olagira mu kifaananyi kya Mukama n'ogamba nfunye omutuukirivu kumbe ate weewali ababi oba omutuufu aveewo kati olinga agamba mu kifo ekirimu okusinzizamu tekyetaaga kujjamu mukazi tekyetaaga funiramu mwagalwa nze sandikiwagidde oba omuntu yenna gojjaawo musinzizo ate nomunanga abadigize bano batera owangala ng'omujje mu bbaala nawe oba okimanyi ti gwendeese ndeesemu buwuube naye oba okimanyi ti ndeesemu buwuube era naliko wamu olumu ku mizigo okwo nga beera ndowooza ali wiiki ng'emu nga bali mu lutalo ne lubalukawo n'agamba kyobulaba obusiru nsaamanya okujjamu era sigenda kuddamu kulonda muwala mu bbaala sigenda kuddamu ne banefenefene tubyeyo tujagalala omukazi wanjija mu bbaala nze munange nze nakujja mu kifo kituukirivu gwe nze nakujja mu kkanisa nange era mbadde nakujja mu bbaala bonna ne beerangira naye nga bali ekintu kitegeeza bonna bafaanagana bali ekintu bonna bejja mu bbaala kyekimu nti wafuna gwe baawuuba nange nafuna awuuba kuba atawuuba tosobola genda mu bbaala naawe era obadde wagenda gye bawuubira naawe gwe obadde owuuba kati awo so obufumbo bwabo bo baba beemanyi tebayo kukwekakweka bwekiri tebayo kukwekakweka oli waba wamulengera akutte egiraasi nga mulimu Guinness era omutwaleko omanya bwa Guinness bwona osanga caayi mu giraasi tomuyita caayi yaba Guinness ate otandika omukomba konywa biki bino mbadde manyi onywa caayi nga tewamusanga ka Guinness omusanga anywa Guinness so mu mbeera bwetyo abantu banaddiini kozesa eddiini ng'ekintu ekyomugaso olunaku lw'abajulizi abo luwa ekitiibwa bafiiririra abantu bava wala bafiiririra eddiini abantu balamagira ddala bafiiririra eddiini
banange bafa kulwafa kuli omusayi gwe bayiwa kubanga kwoli singa tebayiwa musayi gwe singa tewaliwo abajuliza abo bafa ku lulwo omuwala kubanga wooli kubanga wendi basi mukama ntwala bonna abafudde tebafanga n'abajuliza abo bafadde bw'ofa nawo saagala ate okisuse bw'ofa kati nawe oba mujulizi oba weegasse ku bali sirina mujulizi nfa byange sirina gwenjulira sirina gwenfiiririra laba ne katonda eyatufiiririra baamala era ne batutta tatufa kati njawulo kyeriwo ne katonda tawalira bwere otufiirira omwana we yatufiiririra bwere yandibadde tuba n'agabiga kuba kati era sitiru bye tutambuliramu ne tuva ali ku kamera akanda alinga agamba ye mukozi wa birungi mutuukirivu ye mutuukirivu ali ku producer mutuukirivu second root oba yange naye nga kyekyo naye nga kyekyo mbeera bwetyo bweyabadde namugongo kati bano abalabe basoko batuuseko ate ekyabadde ku Sheraton tuvaayo ate nga tumaze osinza ate ne tugendako mu kudigida mu oba olina odigidako mwana muwala Stesha Mayanja omuyembi omukukutivu nno yayimba ne bayizayo Stesha Mayanja kizibu okutegeera nti mukazi mukulu naye ate ku kivuli kyokka kyokka yagenze okutulaga famire ye ngoyizo gamba nedda babadde babesebo oli yabaliza abagambye nze ndi muzadde nzaala buli mwana n'ababaganda be n'abebukojja bonna abanjulidde naye ekyo kyampaddemu amaanyi nti okudigida amu abakazi newe mudigida temwagala kwerumya nnaku kikuumira mu buto buli lwadigida bwati ne bwaba yakamala kuba ze sirabangako mwaka nga guyiseeko ba mwezi nga siwuliddeko ku show ya Siteesa tegeeza ne bwaba azadde enkeera asobola okukuba ekivvulu kye ng'ali kiriya neera akyali muto kuba alina omuwala we gwe yabuuza olina emyaka emeka namugamba agambe 10 naye birwako oli omwana mulala bw'ate 15 oba omwana yabaddeko byewaabwe omwana muto yeekuza abaana tebaba batendeke oba batatendeka mwana singa abadde yakimutendeka ekyo yandibadde omwana asobola okugoberera naye nga muto oluusi alina n'obba abaana bwe yabazaala tannazaalibwa nga Stesha tannazaalibwa n'azaala omukulisaayo ennyo mu kivulu yakikubye Serena yawuumye naye gwe kyesse kyewanga gwawe olowooza naye ffe abasajja olaba omukazi nga ate yavuga agenda mu maaso ate gwe nga ekimanyi kati okusanga Stesha ne Charles Sekyewa olabula ddala nga ate nga luli olaba nga kapo yali ekwatagana ate ng'olabira ddala ne Sekyewa ng'ate ye muto Walajja amazeeyo Sekyewa yenna atambula Walajja si Walajja bbiya mwenge lwaki gwe Walajja kibi nnyo mwenge Walajja kintu kibi nnyo Walajja tatamiza kibi Walajja kibi omwenge gumaze Sekyewa pasali wakiri naye tekagamba nti Walajja amaze nkubuuziza Walajja atamiza atamiza omwenge gutamiza tegutamiza omwenge guleeta vibe gwo gwa vibe kati Sekyewa ekimumazeewo Walajja kuba yatamiza naye nga Sekyewa tukutumiddeko nnyo bali kubanga kibi nnyo bba ne ex wo ng'atiribira bw'atyo naye nga gw'otunula nga enkya gwe babika Sekyewa baba yagadde okukwatamu mu ggaali asobola akwatamu bannange ne Stesha yaba agudde nze bannange kino nkyogera nga nzikaatiriza teri gaali gye nali nkuttemu ndaba ontunuulira nkulira mu mutima nasiibye ndi mu kisiibo omunnange naye munnange kale musiiba ki muwala ki ono abuuza kojjaawe nti nkulira mu mutima osiiba ki nasiibye osiiba ate ekyokulya kiba tekiriiwo mba nakirya mba nasiibye mba nasiibye saasiibye abulungi nasiibye mu bubi okusiiba mu bubi nga tuyagadde nasiibye naye nga si mu bulungi nasiibye mu bubi era nenkwebaza n'omutima omulungi gumbuuza nga nasiibye nti sebo okuliira mutima
sokoleke era Katonda agenda kunjoki ate omunange ombuuziza bulungi nnyo nekugamba nawe n'ombuuza wasiibye otya nawe kyenasiibye engeri gyenasiibyemu obwedda ndaba tunyumya anyumya ekimu bibiri mu erisomu kakati bwennyona ontunuulira kati nga ggwe n'ekyokulya olaba tekitugasinze gwe ne kojjawo kiki ekijja obbagattoko musaayi kuba ombuuzizza ekyokulya waba woogamba ti kasita wentudde naye tulina nina bwe muyambe olwo ebitugatta naye kati ekyokulya nakyo tekitugasa olwendigenda ewa maama n'obaayo ngoba ndi mu kika kyewammwe teguba musaayi era munyumya omwana ntumbwe zaffe n'omukono naye nyini ababadde kuba bangi nno bakwepikira era bagira waleerere bakomentinga ne basindika ne basindikira meseji bannange muwalawo bannange muwalawo naye ku mpisa gyompisizaamu kimaze okulaga kiki kyoli kiki kyonoobeera nga bamaze kukola ki okuwangula tuvudde ku program eriiso liri mu ssowaani bwe nkwata ekikopo lidde era nabadde nange nkakasa mbadde ninamu essubi nga nkakasa nti nina kyeŋŋenda okubaako kyenkola naye ngenza olaba bonookendeza ennyindo z'okuwunyiriza zitasaana nja ekyo kyebayita abakazi abakyala nantume ne bamusonyiwa naye nesitesha yakoze embubi yatulese mu mpalana nze tesha yandese mu mpalana nantume mwana wa mbogo naye nibadde mpalanirako sitesha naye kati saawa zino yatulese mu mpalana tebalesemu mu mpalana ati anti yasonyiye Maureen kusonyiwagana kyolwo lwe bayita Oluganda kati ng'ate ffe twali twamuwalanirako kitegeeza yatulese mu nammwe ababadde bamuwalanirako nammwe kati mumusonyiyireko Maureen yazzeeko ewange omuntu akulembedde bw'osalawo mugoberera kyakoze ky'oba okola yamuwalana ne mumuwalanirako amusonyiwe mumusonyiyireko yatuleseeyo mu mpalana nsabibadde asooka twebuuzaako nze siteesa abamugoberera bonna abadde bamuwalanirako Maureen nze mbasaba bamusonyiyireko kyeyakoze kati gwe bw'osigala kakitegeeza gwe olina obuzibu ne Maureen gwe Maureen omuwalana bibyo omuwalana Sitesha bwe yanyumya bye yamukola ne tutandika owalana ffe yatukoze atya era nga bwe yamusonyiye era mugende n'omutima naffe twewumbewumbe tusonyiwe baasi kati kyekyo naye ngaolwo Oluganda lwe lwe bayita Oluganda oluganda olw'e Kampala mumala ne muddingana Maureen antuma alinda show ya Sitesha alyoke yeetonde Sitesha tabakolayo show teyandyetonze kati bwe yandigenze ewuwe n'amwetondera mu nju mwaba bwe muwalanirako baali beewalanira eyo twabimanya kati kikiko wava anti Sitesha ng'amaze okwogera ensonga zaabwe singa yazireka eyo ng'amanya agenda kakati ne kino bwe kyabadde okukakasa kuba oli yali yayogera bono bw'anaagenda n'amwetondera mu nju temugenda kimanya era yandize n'atugamba abuulire ffe abawalana kino ne kino kyekyazongera bwe yatugamba Maureen yakola bwati ne bwati ne bwati kati kati bagambe abawalanirako mulina okukimanya bangi ne yatulese mulina okukimanya nti gwewalanirako yasalawo sigwa muwalanirawo sigwa kimanyi nti gwawalanirako onyiga nnyo nosinga awalana titwayombye yasonyiye mangu gwe bayita mbw atuliddemu okali abaliddemu olukwe era Sitesha yatuliddemu olukwe yatuliddemu lw'amaanyi waffe obusungu ate enzoga abaabikola ffe tuyina bungi kyawe kye bayita abooluganda bita tuyingiranga mu baluganda ngate ndaba oli amuwalana lwaki mba simuwalana nze ne bwe mba ntambula nensanga nga kamogo oli mukulwana awo oyomba nti ani alwana kojja wange oli ntandikirawo muwalana ennyonnyo kati nnumanya ate ne bwaba mukazi wo nsanga nga akuvunya akumya emmere kakazi gwe wantama nange sikwagala biki biki ate ngenda olaba muli abo kyekyo kyokugaa kye bayita abooluganda bita nti kakati gweze ne mba nyonoonye okimanyi nti ze sonoona gy'oli ogamba oli yannyonoonye gwe nina owalana kati bwe mba mpalanya ate nze mba ku level nnene ngoberera nze akuwalaniddeko bwe ngamba sonyiwa bwe ŋŋaana kati gwe olina okuba muleke
naye kyekyo bannanga balina olutalo lonna muluvugemu omufune mulutuusiza lukomaawo ekimanyisa kyeyali azze abaana bangi naye alinamu omwana bakabala baba musiba nalabyemu abala tebamufaanana basajja ababenda walala ne bamuleetera mbuto siteesha kuwandigambe kati kirabika batata b'abaana abo banjawulo abasajja bayenda ne baleetera siteesha mbuto balina kufaanana eri ku budde bwa kitaawe ate kati ono n'abawaana baga omukazi bw'afaanana nnyina tabawo omwana bw'afaanana nnyina omusajja olina omubuusabuusa kwagamba ono sasha gwalina omutaata kati oyo omwana afaanana siteesa taata we alina okwebuuza ebibuuzo nga bingi okimanyi omwana akola ssente omugabo eno n'eri nga yafaanana nze wuwo nga yafaanana nze wuwo mbadde masiteesha gwe baasiba abaana bafaanana waabwe era omukazi talina zaala mwana amufaanana era bwebaleeta kuli kakaano kalaba kanfaananye kafaananye mukazi wo bw'azaala kaana ne kamufaanana kuti kaba mba nina kakebeza musaayi bonooba tonnafuna busobozi mba nina okukabuusa sobola nakawa busika kaba kalinzi afadhali abazaalira kamuga mulina ennaku omuwala afaanana mulina ennaku y'amaanyi sobamba gayantama omuwala afaanana naye nga towadde mulenzi atakufa ogabira omwana obusika kuba obuwadde wa neiba omala okufa boti ngaoli ngadeeta famire ye gye bamuzaala nga bajja babeerawe waka era tomala ekintu kufaanana omwana alina faanana kitaawe so siteesa yazaala bulungi abaana okuba nga bafaanana wa kika kyabwe era abo abafaanana mu kika kyabwe be balina bataata ono afaanana siteesa alina kitaawe kimanyi kamuga omukazi asaana ozaala omwana n'akufaanana naye nga siiwe bakuteza olubobbo olwa Pawulo Kafeero ate mba nzikiriza nti olubobbo lwe lunfaananyisiza ate kati onoolumanyi otya nga nze nkugambye ate kati tewaba musango mba nina okuguma kuba nfaananye olubobbo lwe lunkoze ekizibu olubobbo lwe luba lunkoze ekizibu ate mmaze kyenfu omwana kunfaanana tofaayo oba bw'oba si era abakazi bw'obanga omanyi olina omukazi omwana gweyagala osimba omusajja cyangwa wamuwala wange olubobbo olwo omwana afaanana omusajja oyitewo ate ebyo mbirinamu experience naye nze njagala nnyo omwana n'anfaanana njagala nnyo afaanana omusajja naye nga bwe kiri ekiteesha tumwagala nnyo tebulabanga tumuwadde obudde obwo okulaba nti ekintu kye yatukoledde twasiimye twasanyuse n'atulaga abaana mukazi temwagala laga abaana waliwo ekiwala kinalabidde ddala ngaoyinza okugamba baluganda kino kimufaanana oba kino kyekitamufaanana kyeyazizza obuto myaka 10 ekyo kyekimufaanana ekyo nedda omwana omuwala kamuga akulaba era kyekifaanana kyekyo kyaka kya myaka 8 oba 9 myaka 8 gyawa omwana omuwala akulaba naye nga abazadde omuntu alina otambulira ku kidduka kye paka bamusedde ate naakyasonga bambogera namuyingiza wote naye kati ali kukuge ekyakola mulimu oli yasasudde bamuleeta ku kifo kino bamuleeta ku gulinika ayinza obba nnyazaala wa mwami ate nga naluwali banazaala wange tompa mateeka wega ojja kusubwa omukazi n'emmotoka ejjo naye gawezaage embeera bwetyo tuli mu ssanyu singa bwe bibaawo yembeera mwe tutambulira bwe wavudde wa siteesha paka wa wa siteesha ne bakuwayo olunaku lw'okutuula ewaka olunaku lw'okutuula ewaka nembeerako ewaka wanyumiddwa ki mu olwo olunaku bingi kati omuntu oyinza obeera ewaka n'otanyumirwa wanyumiddwa ki obalyawo ne mukazi embeera y'ewaka abaana bali mu kisulo babadde wa abaana bagenda bali mu kusoma bali mu kisulo babaddeyo babiri nebadde maaginyumiddwa abaddeyo babiri batuliwo akuba kyamukisa mubi neyiba waffe awo baizaawe ebyobufuzi bannanga abantu babiri genda empolampola
oba olina omuntu gw'oyagala mwagale mutima kubanga mbeera kati sinnungi eri ku bantu abamu. Kati onoomanya otya nti Neighbour wange yabadde atimba posita ng'alina gw'atimba. ng'alina gwa mukulembeze gw'ayagala ng'ali mu kutimba ku kisimbe ky'omuntu ng'oli tamwagala yamugamba totimba. Ono nina amaanyi n'omukulembeze wange alina amaanyi ngenda muteekawo ng'alinga agamba yo gwali mu kutimba yagenda mulwanirira ko ye nange nina amaanyi g'ekizimbe ko ye maanyi kingenda muteekawo. Akwata ekipande n'akiteeka ku lunaku lw'abazira ku kizimbe alwadde lwawedde oli najjayo amaanyi agalaga ti ekizimbe kiki najjayo akaso n'asala omukulembeze n'akamuteeka mu kifuba. muneiba mukulembeze oyo kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services. twoza engoye za buli kika, emijozi, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. tutunda piro, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. mu muneiba mwatimba namuyisaamu akaso amaanyi g'oli galabika we gakomye yabadde atimba. kati omukulembeze awo teyabaddeko kyayogera essaawa eyo tannaba kujjayo ddoboozi gwe badde batimba naye ng'amaanyi g'oli gakomyewo mu kutimba era we yakomye era ne bamuziika bamusse nga kibi nnyo kibi ddala. egamba tetuwagira nnyo ate tuwagire oba tuwagire kwera essaawa nga tutiikirira. ebyobufuzi mumma mubyogerako byogera ng'otunuulira oli afeesi atunula atya. waliwo n'abeegumya n'omugamba nze ndi wagundi ekiro n'akuteeka wabadde otikka ebinyi olowooza tunyumire. so ebintu by'obufuzi ddala bannakiboga bitemu eryo lyabadde kiboga babyegendereze. mukulu bana Kisolo ayina oyo naakwagala nnyo ayina buli gyawa erinnya lyankanga abuli akwagala oba lyekkanze afaanana atya munene mutono mwera musajja munene muwanvu bulungi kati akwagala nnyo naye nga eyagezezzaako ku mbeera eyo ye n'agamba omuntu gwe basse yabadde omusobya kwegamba oli bamuleka nini w'enju yabadde mutuufu naye ng'omuntu ate batimbi b'ebipande omuntu alina right ekugaana okuteeka ekipande ku nju ye. naye twalabye nze we nasiibye waka nalabye mawulire saatambuddeko naye omukulembeze w'eggwanga basasudde ono omwami gwe ennyonyi ye eyajjako akasolo saawa zino bamusasudde sente zeeko akasolo n'ekimanyi yakikubye agenda kuzzaako buzza akasolo oba kuzimba ndala ddembe lyokuzzaako anti bayinza okuba bakwadde amabaati onoozimba endala. obukadde bwabadde bumeka saagala nti n'ebigambo naye ali awo mukadde eba 20 abadde 20 awo nezigwamu zibwale bukola akasolo olede ennyumba ali yakisenge kubeera nti yange bw'eba yange nayo yennyini eba yanafuye ni yamaanyi ne bw'eba yanafuye ekisenge naddiiro tekimala obwo bukadde 24 yakikubye yafuniddemu anti ninda ne muvumpa nzezeeko akasolya awo wendeetera kuba mba mukabaliridde nti kabukadde 24 awo mbagamba naye mutuufu ngenza okukira beetaaga kuddamu yonna enjinafu kati balina okwogera munyongere ku sente sobola wali ogenzeeko wabira n'obwabirimu obuna n'otabufuna
Era ngenda okujulira nga maze okunkwasa. Tejulira nga tunabafuna. Kujulira maze kuba maze bukwasa, mama lo bukwasa, awo n'olyoka ojulira. Nenga baba basobodde omuliyirira naye nga kibadde kikkaka sinagamba nti kwagala mbu baasiimye bamuliyirire tukyateeka nkasa bamuliyiridde mpozi nange ekyansanyusaako ku mukulembeze waffe ow'eggwanga bukyambaawo sokoleke cyangwa ba wakusanyukako ko yogenda onyumye ekyo kyeyakola omala ku vidiyo bulungi nnyo bazze ndaga muntu obujja omulanga bali mukubeefaananyi bulungi nnyo natunula kitatunulangamo nga bali mukukwata emmunye ng'akitunuddemu bulungi naseka nawulira ddala nga nanyumirangako nga bwe yakitunula nengamba awo nno muzeeyi katukoze awo atulaze nti ekituufu tuli lumu naye akyasobola kitulabannange akyasobola okukola ki okututwala mu maaso okututwala mu maaso okututwala mu maaso naye nga kyanyumira nnyo bonna abazze ndagamuntu obujja nakati bakyaziza bujja naye nga bakadaama batumiddeko nnyo bakadaama abo balaba nnyo pulogulaamu yaffe eno era bajagala nnyo lwaki bajagala waliwo kadaama agambye agenda kundeeterayo omuwalabu muwala nesimayire kigenda agenda mu nsaawa atambulira mu nsawo oba yaŋŋambye muganda wange oyo bamuyita fulo muganda wange fulo yaŋŋambye agenda kukuleeterayo omuwalabu naye asobola ekifaananyi batambula nabo agenda muleeta ng'omuntu era yamondaze yamunkubiddeko ku vidiyo nga boogera ng'abali bonna ku vidiyo nga tamanyi Luganda naye simanyi Saudi sayini kati ali ewaka ogenda mugamba oti naye ayimba oyina okimanya manfunye owe Saudi bwesooka otema sokomaiza osawo obufumbo bwaka kati si bwankomeredde kwefiira kati owe Saudi ogenda mugamba oti akufumba naye sobola kwekweka nga nyo omukazi omulala mwesiimi oli mugamba mulaba olina kyogamba oli kyogamba bazi babaziikawo ebalagenda kuziika ebalagenda kuziika ntemeka transport ng'obudde bukyayi kuba kati gweoli mu myaka gye egifa ng'oli mwana muto bwoti sakola balwadde baba balamu nsiraga ntuyagala bayi kati tugenda kufa ki nga balamu bw'ogamba nti gwe obudde bwo buvuddeko noyali ate obudde bugwako magenda kufa amba sigenda kufa oba okyama kale bakujjanjabirawo baba balamu dwaliro ekiri batera okutwalamu ebyamangu kitera kulwala obeera mulamu bamulamu eva era ne bw'obalaga oli nga yeeseetula bulungi tewaba buzibu nina omusawo wange lwakuba yo tasobodde kubaawo dokita viise kojja viise teri ddagala lyatamikisinga lyonna kumikisinga era kwabulirire kumulaba nga abuliridde mu dokita viise kojja viise aba agenze mu nsozi kunoonya ddagala ali mu nsozi yagenda kunoonya ddagala era yagezezaako okuntegeezako wano kamisina abagambe dokita viise waali naali mu nsozi ali mu kunoonya ddagala naye nga tumutumiddeko abeetaaga eddagala lyonna ery'ekinnansi ery'ekiganda si makerenda si panado erajaga ekifuba kinnuma afumba lya kiganda mani ga kisajja byo byonna byonna nammwe ebyammwe ebyabakazi kati mwe mubimanyi ebiddagala byemba mwagala tubalanze nyogedde maanyi ga kisajja abatakyalira nsiko abakolako bwe baba kunywa ddagala balirina litabula nsiko nejjawo n'ogikyalira nziŋŋaana og'eddagala atabula eddagala nti gweoba lyoyagala gyalizina kiri nti oyagala eddagala abakazi abaddiŋŋana mu nsonga alirina abakazi oyagala kuba n'abasajja basatu nga teri akunyigako kitabeera nga balinywa alirina sinnakumanyi alina lyakunywa bunyi atama eddagala n'alifumba atabula ddagala si mulogo taloga inayogeddeko ku oba oyagala abakazi basatu bateryakunyigako eri badduka
Ambuuza tagaba kubikoola munange neeyiya kano kawona taloga ajjanjaba bako bino temubyawula mba munoonya abantu abavumuti temwawula mulogo n'awonya osanga agenda okuloga agenda eri abatunda eddagala erijjanjaba taloga awonya kati bwoba oyagala eddagala likusiba n'abasajja nga tewakyalaba munne wabula genda mumafiina yakuba kukolako bulungi asobola n'okukolerako ku ssimu yalina bifuba bigalanga abugira abakyala kuddingana mu nsonga nseke bozaala biki naye nga bwoba omwetaaga n'obutawooma nali alikolako manyi ate gwe weefuula abimanyi ati katodeyogera waki nga tobimanyi nze ngambya ajjanjaba kati nange nkubuuza endwadde zaawonya tugambe abantu kasitawooma kika kya bulwadde kyekyo nabwo bulwadde kika kya bulwadde ki obutawooma gojja munnyonnyola Dr. Visa waali sinzeze ngaze mukubidde ki mwengezeza kumutegeeza abantu kijali ali mu kufumba ddagala naye nga buli kirwadde kyonna abakikolako kyatasobola akusindika eri akikolako yabamanyi abalala abadokita bwe bakwatagana ate ayagaliza kyekirala kyomuwaanako wali naye nga bamwetaaze omusanga wano wanyininyini ewaffe wetutudde ate wetuba atudde wano aliwa bamukubire omwetaaga sina namba yamwetaaga bw'oba omwetaaze omusanga wano wanyininyini wetutudde abetaaga kojja Visa mukubira ku Tronas abajja batuusa baweeyo kuba tubeera naye wano soma ennamba yo oyagala bona kisola agikwata kati bwekutegedde soma ennamba yo wano tubeera naye abalwadde tutosoma eyo yaki abamagala banoonya ku Tronas ajjaba batuuse wali Dr. Visa ezo sigaba namba yanze ate bakubire nze nga baagala bw'obanga ogaba ennamba olw'ensonga okomekereza abeetaaze Dr. anti n'abalalu mwe bajjira baba beetaaga Dr. Visa mweyefuulira ayagala Visa ate era stiru male mugamba ate noonya Tronas kati kaaba muweeyo lumu kale naye nga baba ati gobadde ogamba tutabeerawo wano omulaba kati gwomuwe ennamba yaaliwo odesobola obba mutuusaako bwabadde amukubira akalanga nze nkubya akalanga ate mpeyo n'ennamba gwomukoledde ki ate wali era sirina kyenjagala mukolera era saagala nsiime nga bulijjo bw'abeerawo ng'omugala tuli wamu ffe tuli tuti ng'omugamba tuli wamu ffe tuli tuti oba bagaba otabeera babeerawo bingi addayo bimutegeeze nti ajala agambye bali bati era nja mutegeeza sigaba namba ye naye bayibayo namba ye sigirina nandijibasomedde naye nga bonna abamwetaaze mugende mu box awo mutubuulire nti njagala ku mukulu Visa tujja bba tubaweereza naye nyini ajja bba addamu buli agenze mu inbox n'atuweereza ajja muddamu bw'ate okola mulimu ki nganze munnamawulire era bwe mba nkwogeddeko ekintu bwe njogeddeko ekintu kyonna kyonna mba nkyogedde nga munnamawulire sikyogedde nganze bwe nvaawo wano tonsange yate nonkolako otemeramu n'ebigambo bwe mba wano bwe mba ndi mu kamera mba munnamawulire ate bwe nvaamu anti bw'ovaamu langa mba mulala kati wano mutemu bwe mba nvuddewo wano mu kamera eri mba kamoga ndi munnamawulire kamoga akola ki mba nvuddemu omuli w'ebisiyaga omutemu omuki nange lwaki agala ombuuzizza wano nkubulidde kyendi wano lwaki amanya ebinkwatako eri kakikombalira bizinensi kulanga yamawundi munnamawulire yeeyo kati kikyonjagaza ekirala eri tolina emirimu mirala gyokola baji kwegamba bisobeera mu kunoonya eri munnamawulire ndi munnamawulire omukwasi w'abakazi omukwasi w'abakazi taba na ddiini taba na mulama nakakwata emeka ate onookwata nze muwala oli musajja omukwasi w'abakazi tali ni muwala wa mukwata ono asosola
Onasosola amanye ekika kye kyatakwata onasosola. Nga nti owayiriza. Onasosola. Naye nga bwe kyekyo oyo oli muwala wange namumanyiira. Bwatityo bwabeera embeera yonna yonna nga nsinga okwagaliza afuna omusajja owokutaano alina bana. Amaka basanvu. Olina bana. Abaani nani? Kati ombalidde abaana bange n'omwami wa. Mbazi basajja. Bana sibataddeyo. Bana bomba ina abasajja bana. Kati bali Mwagaliza owokutaano. Kubafa mu famire eno. Ku ludda lw'omuwala tetubaako nti akome, ffe tuba twagaliza dda bwafunayo tumanya gwafunye naye tabaako nekyagatta ku famire. Nze wamma mwami ono aliko ekizibu kyova mbadde mubuuza ebbali akola biki teweegaana. Njogere. Njogere. Amaka agasaanawo. Bw'omanyi ebbanga lye namala nga ndi waka. Ng'oli ku luggya? Nfunye owentudde nawe. Nga wavaayo dda. Nga wavaawo dda. Nali mu buzige eyo. Owekolera jijjo? Asooka okwekolera jijjo? Ate nafuna. Era nkola gyange nakati sikola gy'abalala. Nkola gyange. Naye nga bwekityo ye muwala wange. Kyokka kamoga bannange. Naye nga olwaleero bwe tutyo bwe tubadde ku pulogulaamu yaffe eno. Manya nga bulijjo omwana wa maami Hajara omu bw'ati. Ne kojjaawe Kamoga Peter Ssentebe MC Magombe. Oli MC. Ne kalina no kojja musi. Kola ku mikolo. Toyina magezi. Embaga. Toyina magezi. Kwanjula. Obwedda nkubuuza bw'oba toli wano okola mirimu ki ng'oveve? Nkola ku mikolo. Kwanjula. Mikolo gitya. Mbaga. Baside. Byonna mbikolako. Sikola ku balongo. Simanyi ezo ennyimba sizisobola. Tozinira balongo. Ennyimba sizisobola. Tomanyi ziyimba tozisobola. Sizisobola. Singa bazikuyigiriza ozisobola. Sizisobola. Waye enamba yakwetaaze. Akube ku yiyo. Mubeere bulungi.